Oh my God. Ashna, yali yebase wano. Yali yebase wano. Don't use it. Oh my God. Now the parents were also there in the next room opposite here. So there is a table death or room. Ashna was here. And the fire targeted Ashna only. Okay, is it bro. We are all trying to cool down. Ziga gw'omusajja gava wala naye Fameica bambi musajja wattu yatendewaliddwa era waatu amaziga ne gamuyitamu. Oluvannyuma lwa story gye nakoledde olunaku olw'eggulo twafunidde information eyo nabadde simanyi nti omwana yabadde wano mu ggwanga erya Uganda. Originally baneeno Bakongo, Bakongo omwana oyo Eyafudde babadde bakamala okukola oluyimba ne Fameica myezi 10 emabega. Ogenda ku YouTube channel gye luli baluyita nahasso bwe baluyita. So omwana ono yayidde omuliro, bagenze omuddusa mu ddwaliro nga kyalimu obulamu naye ebisago byabadde by'amaanyi era bw'atyo n'afa. Fameica yagenzeeyo ebuziga gye omwana ono gye yaginalambuula ennyumba omwana ekitanda kwe yabadde amaziga ne gamuyitamu. Kyemmanyi okuziika kwa lunaku lwa leero, if not ngenda kuwa clear details ku nsonga z'omwana ono. Bambi ne bazadde be babaddewo mu nju. Mu kusooka okola story nga bwe nkutegeeza olunaku olw'eggulo nga twakafuna information. Sometimes engeri information gye tugijja mu bitundu eby'enjawulo tosobola beera focused mbu wano. Twalowoozezza nti omwana yajja wano mu Uganda n'akola kolabo ne Fiiki oba n'addayo, oba nga Fiiki yagenda ne bakola kolabo Fiiki n'akomawo. Naye bambi babadde babeera wanene ebuziga abiva maki mbu tebabadde bannayuganda nga babadde Bakongo. Mwana muto, myaka mito, Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ke kano akatambi nga Fameica agenza okungubaga era bwe atyo amaziga ne gamuyitamu. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. I think wait, explain everything here. The parents were here sleeping also. Here in this room. So they didn't notice that there was fire there. Till the time they noticed that there is fire, Ashna was already burnt. That okay. This is so sad. Iki akabidde naye amaziga daba Muliro kitanga tekyabaddewo mwana omukalisi gwabadde onoolaba wano gwayidde gwonna negugwawo kati maama kati omwana bwe yaleekaanye maama n'avaayo ng'omuliro tasobola naguyitamu ye yayingidde buyingi maama kyobula naye yayidde maama yayidde naye nnyo naye yayidde kati ye taata bwe yavuddeeyo n'ajjako main switch negazikira naye ng'olwedde emifaliso gyadde gyakutta omuliro bayidde kitegeera taata talinayo bwe yafuna kati maamayo naye musibesi